atu harthakum anna shi'tum mugende mu malimiro gammwe mu ngeri yonna gye mba mwagadde kasita mutava ku makubo matuufu kati amakubo amatuufu ennimiro yo gwomanyi ogenda kuwala kata ogenda kutema bikata kukoola ogenda oganti leero ngenda kusalira busalizi sigenda kulima ngenda kusaawa na luso n'ebirala tolina mutawaana engenda gy'oba ogenzeemu yonna Allah akutadde naye ekikulu kya byonna attaanni mu mbeera eyo obutapakuka n'okukwata empola okola ki obutapakuka n'okukwata empola anna shi'tum tazingiramu oba opapye batopapye gwomanyi anna shi'tum osobola ogenda ng'oyise w'oyagadde onfuna bulungi kati mathala katuwa ekyokulabirako nti ennimiro yo osobola wali osimbyeko ebijanjaalo oba kawo oba ebintu byonna oba entangawuzi engeri gy'oliwo ebutambala naye entangawuzi bwe ziba zimera otambuliramu otya bw'oba wazisimba masambala zimera otambuliramu otya weegendereza kubanga oyinza okulinnya emitunsi agenda mu nnimiro wadde yiyo olina okwegendereza emituusi kubanga otagimenya oyinza okumaliriza ng'ogimenye bano bamidumo era Sheikh Nandabwe ebiseera ebisinga bwe tuba nga tulina program n'abaana oluusi aba bagenda okufumbirwa nga tubakumaakuma n'okubabudaabuda abaana abawala tubabuuza embeera zaabwe ze baliko era birina enjawulo nnene wakati w'omwana okuba nti akyali ku bubumbwa bwe onfuna bulungi mathala kankuwa ekyokulabirako nti ennimiro gy'ogendamu eyinza okuba nga nnimiro eyo kibadde kisaalu oba kibadde kibira ng'ogenda kusooka osaawemu emiti obadde waazika osaawemu emiti oyokye ebisubi oteme gajja oteme amavuunike oddemu okuba olongoose osime ebinnyo olyoka osige lwaki kubanga ennimiro emaze ebbanga nga tekozesebwa oba tekozesebwangako kati oli mu kuzuukusa nnimiro eyo gw'ogenda otandikawo bulijjo kibira gw'osooseewo kati oyo omwana afaanana bw'atyo ng'ennimiro tebagirimangamu ate enkwata ye eyawukana ono Semidumo Seka Ibrahim lwe lunaku lw'olusoose atuukira mu kusima binnya Semidumo tagenda kumalako lwe lunaku lw'olusoose omwana ono omuwala era asobola okubeera ng'agenda kukyawa oba ennimiro eno ngeri gy'ogenda ogirimamu mpaka lwalifa ng'awulira byamutama olenkandula gy'okoze otya kati bibiri bimanyikwe era obusiraamu okumanya bulungi bwatulaga nti omukyala ali bikira omukyala ali virgin singa ofuna ekisambu nga tebakirimangamu tokkirizibwa oyina kubeera naye ewiiki nnamba ewiiki nnamba osula ewuwe ewiiki nnamba nga tonnaddamu kugabanya biyungu leeshi kubanga oluusi wayinza okubaawo okutawaana nga kikwetagisa ennaku nnya okulongoosa woogenda okusiga genda kutema miti ofuna bulungi osaawe ng'ogenda kusiga ku Lwamukaaga na Sande naye ng'ate embaga yabadde yabakumeka yabadde ya Sande naye ng'ojja kusiga Lwamukaaga oba Sande ng'okyateekateeka okubako enkumbi bwoti enkumbi n'ebuuka mu bbanga nga bw'okubako enkumbi bwoti ebuuka mu bbanga n'ekuddira noga nti kaninde ekire ku Lwokubiri sanga enkuba enaatonnya oli awo ku Lwokusatu ekire ne kitonnya ogenda okubako bwoti enkumbi ng'eyingira onfuna bulungi nti era weewaawo noga ti alhamdulillah enkuba keetonye waliwo enjawulo kitegeeza ne seasons zaawukana anaalima ku nkuba n'anaalima ku musana kati ombaka kwe kusharaa Allah kwe kutuwa wiiki kati wiiki nnamba eyo ekumaze okweteekateeka naye ono ennimiro gye baalimaalimamu edda eyo terina buzibu oyinza n'okutuuka ng'oyoolayoola mu bisubi n'osima ebinnya n'okulondalonda ng'osiga waliwo ne gy'oyinza okugwa ng'oddayo wa nnamba emu eriyo ne gy'oyinza okusanga n'ebinnya baabisiga ng'ogenda suula mu busuuzi mpeke